about the ghetto structures kuba project kateri successful ya launchingibwa yafuka na project ya gwanga sigamati na karuka wedege na kuvaawo yoweri ereri mubakolera ne lwacha atenze kajiya lwachi ndi wano ndi mukulabisa lwachi ndi wano ndi mukaba lwachi ndi wano numwa baneni wojiso kubanga wekawa bubwenyi era ng'omuntu bitukane bijja nate nomala n'ogamba naye baali tebakyanjagala kangumire no gyendi kyenejjusa kiri kimu nti nkolaganye nnyo n'abantu kugamba mu butuufu singa ghetto structures kino kya upward kyayimirirawo ghetto structures singa bampa omukisa ogwo nga nange bwe nagubawo Obulumi, pain, betrayal. Maybe alikama omanyi kama is a beach chokola chikuddira maybe wawe ndalya nange bali olukwe nange ekinzirira nange no bandiyemo olukwe listed ennyo sina plan nyingi bakati guno mwaka 2026 mwaka gwa plan ku plan no gatakeri yaman okay kacha katambuleyo bingi endo ngetambula nebirala bingi bigenda maso mu gwanga mu biraba amaziga mangi yonna amaziga mangi amaziga mangi chi kiresa amaziga ugambye ebirese amaziga bingi kuba muri wano ono najja nti nze kadi baba kimanya atoli najja nti nze bannange nze simanyi gundi yange project yange olwo najja ebintu bingi abantu bakaaba bukabi kati buno mwaka bannaye titwenda kumanya kugenda kuggwa gutya bigi mutandikidde maziga owaye kinyambye wali nansana wali wesimbye nansana awesi wakabira wali munno oli munnopu ashibaga moyali ashibaga omumanyi bonamba manyi ndoza tutemeteme mpola ashibaga omuwulidde ashibaga muwulidde ashibaga omunteredde okuwa ne muwulira aye nange mbadde mulaba obadde omulaba mulaba musajja atawaana ki ashibaga ali mukutawaana bakulaba ashibaga nze namwewunyiza bambi oba badde aliwa bulijjo masake okimanyi nti ashibaga yabula n'aba nga talina wabadde alabikira wonna oba guweze omwaka kiweze emyaka nga ebiri I think myaka nga ebiri kwesatu honestly after covid during covid over from covid from covid yaliwo ngali malime ennyanya giringa myaka ebiri kitundu awo nasembayo okumuwulira okumulabako ku social media I think we yali mu kibira ng'agamba nti alina embwaze eno yegundi nti ali simanyi kuyiika mmeka nga saakalaba awo story eyo gyali mu kibira ng'agamba alina eka nga alina mbundi ku eka zange eno ez'ettaka manyi ashibago ati kaagala nnyo ebintu by'obulimi naye simanyi lwaki bimulemeredde okugyamu omulama otegedde alaka walaba mivule alina we yali nga walaba mivule oba ku faamu besides that well ashibaga we yali ng'alima n'emboga nga olaba kati awo yalina omusiri gw'ennyanya ewaka omusiri gw'ennyanya oguyise musiri sebo bwe yagamba alina omusiri gw'ennyanya ewaka era ndi wano nkola farming yange nga waayo musajja oke yakitereeza nga alina onyanya ze nga 8 zaali 8 nalaba ng'omusiri zaali wakaawo okay naye ndaba nti waayo musajja muyiyo osanga ekintu kigenda gaziwa naye munnange agenda okulaba nga sikyamulaba musajja waffe ashibaga ono yaani kuba kati gwe oludde mu entertainment oli wa Nuupu ashibaga ndowooza ashibaga be ba bloggers abasooka okuvaga ba bloggers okuwulikika okitegeera nga bakikuba era ndowooza nange we namumanyiraawo era nga mumanyi nti wa Firebase nga be baana ba Firebase Army until when we yajja ku wingi y'okukolagana ne bannabyabufuzi
ya nga twasooka mulaba eri yalagenze kimayo kyeri wa eri kuba ebyayoggwa obimanyi nga bwe bitambula nga bwe yava eno najja eno of course ndowooza alina byasingana mabuulira ebigambo byabwe nakkiziganya nabo okusala eddiiro naasala eddiiro nagaa kati ndi wa ludda luno timpagira luno bamuwa n'ente awo bamuwa ente nawulira namulaba era nga naye azeebaza agamba agenda kunywa kututa atakabira kikati wange ente takyaziwa muddo wati omanyi olaba buli kintu kijja ne consequences oba buli kintu kibaamu ebikirimu nonne ekintu ky'okusala okudda awantu nga si kyangu gwekirabanga just ekikolwa gwakikalubya okuva eno nodda eno si kyangu nno ekintu ky'okusala okuva awantu nodda awantu tinvudde mu bano nzize mu bano wati oli musajja ina kuba musajja bro kati mwanyi kati kyemmanyisa ino Ashburger kyawulira bambi gwe muliro awulira omuto so akirya naye awulira omuliro ki nenze mmanyi ensonga lwaki awulira omuliro Ashburger ekisooka Ashburger yasala nava mu red nadda mu yellow buli muntu akimanyi bw'amala okusala Ashburger talina mulimu gwakola kati yalabanga afunye omulimu. That is the mistake he made. Mistake yalida yalabanga afunye omulimu okuva mu red nadda mu yellow yalabanga afunye omulimu mu yellow. Ashburger talina mulimu kati aba agenda kukaba paka aba agenda kukaba paka ng'akabira ki embeere munyigiriza byamutwala okukola byaggwayo embeere munyigiriza anti buyagambye buyalina simanyi gundi project ye ne bagitwala byempulira ayogera bwagamba of course oyinza oleeta project ne balabanga tosobola giggusa n'ekirala kimu ku bisumbu Ashburger n'amagezi amangi gamutawaanya ano obwongo Ashburger amagezi gatta ali gasobola okuba amangi nga gali ku saidi yeno oba amangi nga gali ku saidi yeno mangi agatya onna ogatadde osobola okuba n'amagezi naye amagezi toba namangi nnyo kibi because NRM oba yonona gy'aba ali too much of anything is always bad. Kalabika aleeta amagezi mangi eri ate ne yeeyisa aba amenya mateeka kalabika amagezi amangi ge yaleeta nga aba asobola n'okuwamba nga nedda ssebo NRM tebagiwamba yatwala amagezi mangi Ashburger kyovola abeerawo ng'ayiye ebintu bingi which is wrong. So njagala ne waba alaba akimanye nti yakolamu kendeeza ku magezi waliwo wotalina kubeerera mugezi nnyo alabika yaleeta amagezi awakyamu naye bo baagala ki yaleeta amagezi amangi awakyamu tebaagala babwongo ate oyinza okuleeta obawo naye kapasite yeriki capacity yeriki what is your capacity oyinza oleeta amagezi amangi laga magezi gano olaba talina ssente naye bw'omukwasa ssente anaatubulira yatunda n'ekibiina ayo kibagaininga somewhere nti bali mumeka ne bagamba nedda kuba me have ever been with him in some meetings and Ashburger omanyi in those meetings buli omu a submeeting nemulabye bya submeeting honestly nga byamaanyi tosobola ku presentinga for example tosobola ku presentinga 30 billion project nga tomanagingangako oba nga tomanagingangako milioni 5. That is wrong. Tosobola ku presentinga 30 billion project abantu mumanye level zammwe bro weekube mu torch weepime
You can't present a 30 billion project when you've even never managed 500 million. Ashburger kyakola. Okitegeera? Yeah. Definitely niwo no bodi present nze bulungi bajja kujiwa abasobola managing sente ezo. I'm telling you. Yeah. Okitegeera? Kituufu. Oyina okujja ku step. So presenting ekibanalaba bw'oba oyagala kukioninga bw'oba ng'oyagala bali bakikole era bagambe nti jamwe mukikole kino kyekikoze eki nkireese is an idea you implement it. Abiga oli mutuufu okategedde nkategedde bulungi kati gwe balaba no tekisoboka tosobola gimanaginga bali nnyo obanga open nti banaye nkireese mukikole ki mumpeko ke mumpa ye kunyuleko ke nkunyula ate gwe yagala obeere nga gwakituddemu sobola project yali nene kikusukkako nze mbaddewo mulabye era nze twalengamba oba nze nsobola okutukaleka nkubuulireko let me tell you something nze wonna wena president nze ekintu ebbanga lyemaze nga nkola presentation somewhere nvaawo n'obuwanguzi why si president nga nko kintu nga kitanninga down era nvaawo lunoona olukiiko lugenda kugendera ku ekyo okikola oti mpimamu manyi mulimu ekintu kyoyogera ne bagamba olimba okategedde ne bagamba olimba asi kapasite yo okitegedde naye nze nkupresenting ebbanga lyonna kuba nze you know to NRM okitegeera nti abantu bonna atuddeko nabo okuvira ddala ku top otegedde nali njogeddeko naki nabo mu maaso gaabwe naye buli kintu nali njogeddeko kya implementing wanga bakkiriziganyanga nakyo because akutunuulira akyogera n'amanya nti kyayogera ono akitegeera bulungi era okisobola okimira era asobola okukikwasaganya singa oba omwadde omukisa kikwasaganya okategedde so that is abantu ebeerabira kati Ashburger yadduka neyeeyisa yadduka n'akola ki n'ayitawo yadduka neyeeyisa ate okukola bati neyeeyisa eyo project nene gyayogerako ghetto structure ghetto zonna ez'omu Kampala in fact gwanga lyonna eyibeera mu billion and billions of money. Exactly. You can't implement it's a very big project. You can't implement it. Tachifanana na chifanana. Ni oba kiinako era gwe nawo kikumya wachi wandi baganze mu kwase yeka mocha. Ndabange nene nayo. Okategedde. Oba kale nze mbere nga nze mobilizer waayo. Mbere mobilizer Mobilizer wachi. Niyo baba labanga toswa kitegerera. Ng'obwongo obulina obukireeta. Just gola bantu kigambo ghetto. Ne bali bana Uganda boss. Bantu. We just like kigambo ghetto okuba nti no badde mu ghetto kudde mu ghetto. It's not just a word ghetto. Gwe kiringizo kibikule boti. Olabe ekibirimu. Those are people who live in the ghettos. Abali anirule, abali. Thank you so much. Yeah. Sometimes we need to be honest to our people, to our friends. Nje bintu ebimu no muganda zito jibizo ntono. Ate nekire twasobola kukwesiga like that. Ukatoka you've just joined NRM. Wakavedo zemu NRM. Bakwesige ne project y'eggwanga lyonna. How sure are they you still work for where you came from? Wali ogikozeeko wa. Okitegedde? No, gwo omuntu yazze. Omwesige munnaku lumu bbiri omukwasa eggwanga mukakati kugenda mu zigeto. Kisoboka. Okitegeera? Ekisoboka. Newobirago ga opimamu n'ogawa wange. Ngenda ngowe ssente. We capacity yonna eyo. Billions and billions. Zonna ozifune database. Ofune data w'abana ghetto. Ow'eggwanga lyonna. Ow'eggwanga lyonna. Okategedde. Njukira oyinza obona bwe banakwesiga bulungi wadde wajja. Kuba erijo maze ebbanga eddene. Yes. Okitegeera. Yazaalibwa mu ghetto. Bwagamba lwakubeera
byagaana byonna biga ekyo ekintu kyolese tusobola kigaziya ne tukitunuulira kintu kinene n'abantu abali eyo bw'oba nga opresentinga ebintu mu bantu kituyambako. Exactly. Yeah, true. Project ya ghetto is a big project. Mpozi nga bali bakwasa ne Kampala yekka noga nti ngenda kwasagaja ghetto z'omu Kampala my dear. Muganda wange is a big project ku muntu kati nga Ashibaga Kato ashibanga lyonna yali tagisobola okitegedde singa ogamba nti kale oba kati nganze ate nze nankisobola olw'ensonga nti nze nakola dda n'entuuka yonna eyo ghetto zonna nina capacity ya national level nti olwemba ntuuse bwe nti balina kye bamanyiiko baneesiga mangu okategedde balina kye bamanyiiko buli wentuuka bwe nti okwetoola eggwanga ki byonna okitegedde naye katugge Ashibaga Kato azze wakasala okuva eno okitegedde bakubuuza nti abadde akola ki abadde bloga waabwe. You understand? So okategedde nze n'omulimu gwenkola guli ku national level esse kyangu kyakuneesiga nti asobola kikola muyimbi atambudde afulumya amawanga akola ki okitegedde eva abeera mu kumanaginga ssente yes kuba nina omulimu guyingiza ssente nti nyimba otegedde wano so okitegedde my source of income is very clear and open to everyone bamanyisewenzijja exactly trackable so simu bubi naye omuntu omulala nti azitowereddwa omutima Ashibaga naye yina kyatanaba kutegeera kyatakkiriza so kinjagala naye akole ki ategeere so wano ndi mu kumuyamba okumubuulira factory zamukuba yali mupya n'atwala ekintu nga kinene kiringa viti zino giteeka engine ya Sinotrack egisitule eso gijjawo tesobola kugijjawo era bagamba ati amuleete emmotoka endala egiyambe zino zigundi zipule utege so that's what it is about Ashibaga. NRM yagitegeera bulungi yali yagenzeemu kuba kati gwe system obimanyi bulungi ebintu nga bitambula. Of course yamanyi ne byayogera nabo and by the way nze badde ndowooza kuba I've been hearing him ng'agamba nti agala kumitinga omukulu bannange agala kumulaba nze know that he should go back to the people beyayitamu last time omukola ki okumutwalayo mpozi nga yagaggala oba tebakyakolagana naye ndowooza omuntu eyamutwala luli and that is balamusi yamutwala balamu yamutwala ewatopu ndowooza nti akyalina capacity eyo emukola ki emutwala naye bw'aba afunye omukisa biri byaga nti project abiveeko asabe kapito bamuwa omulimu akole ki akole project ya Jason we ebyo abiveeko nze kubuulira kyamusukkako ekyo takisobola abiveeko binene bizibu nnyo biza n'okukubya bikubya nze kubuulira wewe kyoyiteeka kwa kiza n'okukubya okitegeera ndowooza kyakite kiringa bonojja nobagaa nti nze ngenda kukola enguudo zonna mu Uganda otegedde kyekimu tingenda kukola enguudo zonna mu Uganda nga we wakola olwawa nga tonnakolako na luva wali ku kkuba okutuuka buwo oyagala bakuwa bwakonti nga tokolako na community work manyi mbu tugogole emyatugole nogaa nti bannaye zonna ze mu Uganda nzisobola nga togendanga nayo tomanyi na Uganda totambulanga na ku Uganda yonna so muganda wange just ekintu kyali kinene walaba kigambo kyokka just ghetto ennyukuta ezo n'ozisoma n'okitwalira awo very big project and ate n'abakifunamu nabo ate ndowooza engeri gye yabeeranga nnyo ne ghetto president yalowooza naawe abiyize n'abatwalira
You know what we call a structure? Anyway, nechigambo structure. You know what we call a structure? Structure kitegeeza nti ngeba nagamba nti no structures za NUP, structures za NRM. It is nationwide. Ekigambo structure. Kitono wano ku paper. Naye kitegeeza nti gwe okufuna abantu be paida. Tewetaga genda paida. Kibaida structure. Oba oyina waneena ani akulembera abe paida. Bwekiri. Oyina structures zonna ku buli mitendera otegedde ku district level, kansala biki, ku municipality level okategedde ne ku village level. That is a structure. Nga olaba kati ffe wano obanga onoga nti no Uganda Musicians Association eyagala okusisinkana abayimbi baayo ab'embaale oba ekkoboko oba wa okategedde kenzo tewetaaga kulumbayo, tewetaaga otegedde umateina kugendayo okitegedde federation sikugendayo. Mbagala ku lunaku weruti webale nnyo mbasangawo boyina gwogamba wanaogu naye nagamba oli noli natuuse kukyalo nebikolerawo definitely gwogamba onaatula ku lukiiko olwo wano olusooka ku board. Tegeeza structure teyakitegeera yagakita structures gwe newekwasaganya abaana ba ghetto gwe muganda wa gundi countrywide okitegeera. Ekintu kyeya president nga kyali kinene aye yabeeranga nnyo ne ghetto president ndowooza n'ategeera n'alowooza nti biki oli mulala oli ghetto president mulala okitegeera. It is wide. Ye yali asobola aziduumira yonna weeri. Olabye ebyokulonda wano eno mu kalulu ozadde era forms baani abazikwasaganya ziba structures zikwasaganya DR forms ezo. Siba natabala bagenda eri wabeerawo kyoboolaba nti wabeerawo ba vice president mu bitundu ebyaki ebyenjawulo nti no vice president central no vice president western otegedde vice president eastern otegedde like that. We are all structures. Kati NRM eno ndowooza yeetaaga okusoma ng'ogigendamu. Olina okukuba nnyo ettooki n'omanya neweepimamu n'omanya n'omanya nti bwe ŋŋenda nenakweteekateeka bwenti na bwenti mu kkubo lino waliwo mukambwe ennyo takiza de katayi kusalawo niwaba budizi nti okirowoozako okuyitawo ajja nakubuza obadde ayitawo abadde labanga ayagala oyitawo yasooka najja nakubuuza mpulira ndabanga gwayagala oyitawo ndabanga ayagala nti nedda taata ayitawo togigeza gwe nti kale ssebo. So muganda afashibaga bambi zikimugamba omanyi. Let me tell you, remember those times mu covid mu covid remember embeera yonna nzibu nkuli muntu okitegedde. Do you know why? We were not working. That's why we even we had complaints. We complained to him. Embeera yali etegeerekeka. Bintu ebimu bisa n'olina omulimu. Ezo sente oba bw'ogamba abakozeko ku project omanyi nti no projects ezimu bagana okugamba nti use your money. We shall give you after manyi balina refund. Manyi financial year oba the next financial year birimu process. Use your money oba get monies from somewhere or from anywhere. Tegedde project etambule kuba kirinako time frame. Okitegedde webiri naye kati kyokyengamye nti nga toyina mulimu kitegeeza ojja kuba olinda kufuna muli naawe ojja kukaba kuba n'ez'okulya ojja kuba tozirina kyabulabe n'ez'okulya tozirina olinze project
projects ezimu zifeiringa ate ebintu bibeera ku paper otaddeyo olupapula naluteka ebbali ng'oyera kuvala okumunoonya pozi walinolwamba nti obaani yalijja wane nabako fayiri alu emyezi emirala negikola ki negigenda kati bwobanga mubalidde okufuna ku ssente ez'omulimu ogwo oba ogenda kukaaba nnyo olina okubeera n'omulimu ng'onaagenda mu bintu ebyo ng'onaagenda mu bintu ebyo waakiri kukuyambako naawe okuba nti kukufacilitatinga mpolampola kubimu kutambula kudda wano abantu batambula ku projects ezo ne transport n'ababula olwokuba talina wajja omanya kali akantu kewaŋŋamba kansigala mu biigi kewaŋŋamba nti abasajja bagamba simbula ne bakuteerako webale nnyo ojjukira nnyo Faruuku abantu bazze bagamba ebintu ebyo bakugamba simbula ngera kuterawo kati simbula n'ekifaananyi ne bakuwanikayo laga ojja tonatuuka Nateete nga tutaddewo kange todda Masaka otuuka e Nateete bayiwako mmanya bagamba owotuukira ekyengera tujja kubaziza oba tugenda kati otuuka ekyengera ng'oziraba nga tekuli ssente kati bw'oba azira n'amafuta nga togalina nago gakutwala oyinza okukoma ekyengera okuyayaanira ate nga wayingidde dda ekintu wayingidde dda system agwana olina okuba omugezi nti muganda wange ebimu byakulinda ebimu omanyi kankubulire people don't know that politics is a game ekigambo tibakiraba bakiyisaako amaaso politics is a game ebintu obirabira ddala mu angeri ddala emalayo it is a game you need to know how to play the game also otherwise they are going to play you a game bagenda kuzannya omuzannyo okaabe mega sure nti tofuuka game exactly you be the game it is a what? It's a game. It is a game. Some people forget. Bakusubiza n'empewo n'otagala agaze oveewo kasitazize atalina kyabagamba eri takyalina kyabagamba ate nga tolina kyobagamba olwedde okoze eki osaze owanze kyemugamba nowanda muganda wagenda okukeberayo nogaya message nga tekannajja wanna abadde bangaye bagenda kukolako nga waapi naye genda omaze obamalawo eri bagamba ekyo kiwedde tugende kukiddako kati yamutwala abayinamu ku nsonyi bwe bagamba bwe bafiira ku kimugunyu bangi bafiira mu bimugunyu ebago wange n'abayo nabaga nti n'embeera kyekyo steady naye nga tewali mbeera amazigayo mapegaawo so it is the game. Kuba nze yaŋŋambye nti n'ekifaananyi okumanya nga speedi yali y'amaanyi n'ekifaananyi kyali kisozi kyalina kya ssimu n'akiwanikayo n'alokoka nayannaye nze ndokose kijja kijje ate abantu baagala ebifaananyi bannaye abantu bakibaganya ebifaananyi kankubulire nno nze nayina like mu NRM mikwano gyange on a personal level wadde ng'oggyeko bino nti ndiwe NRM on a personal level abantu ab'amaanyi otegedde ab'amaanyi wewawo nti bino byatu distancing nga netukola ki netubeesonyiwa n'ogamba nti nino nga baali mikwano gyange on a personal level on a personal level nga sibya nga nebetwogerako sinti oba twogera ku kibiina ky'NRM biki but business dealing nokukwagala ng'omuntu okitegeera kati nze nsobola okukubuulira me I used to be there genocide nankubirako naye nga nebyangamba sibya nti oba politics okitegedde nankubirako nangamba come I want to see you endongobote we yali ngenda nembeera awo olunaku lulamba nga tenda nyo nebyagenda kuŋŋamba okitegedde namaliza okulaba abantu be namala okubalaba nambuuzako ogamba otya ng'ondudde okundaba oli otya netuteekubisa na kifaananyi oluusi nakiŋŋamba nengamba obanga beekuyonga saagala kifaananyi bifanya mu biina emitawaana bifanya mu biina emitawaana ng'ate akitegeera yes because ngambapenda ebifaanyi kirina omutawaana ekyokya bw'onookinkuba abantu bajja kugamba omuntu omukugamba nti ompadde ensawo ndeka
Olaga omuntu akuse. N'abamanja bajja kujja. Bajja kujja. Aga asigira bifaananyi. Okitegeera nga can even joke and what. Okitegeera. Naye byanjiro ga why. Okitegedde. So buli kintu kijjako n'ebintu olina okuba nga ojja oli mugumu. Abantu baagala ebifaananyi. Abantu baagala ebifaananyi bannange. Kugambye abantu baagala ebifaananyi. Okitegedde ze n'emikwano gyange gye nali kale nze so okugamba nti for example Hamis Kigundu. Okitegedde. People have been with him abasenga bali mukifaananyi. Naye omanyi nti sina bakifaananyi naye. Ate nga twatera okusisinkana. Naye sina bakifaananyi na Hamis Kigundu. So okitegeera kiina kyekitegeeza. No, sinti nti okudiringa n'omuntu ate tekyetaaga bifaananyi. Kuba bajja kussa ku levo ye. Abasajja balina ssente nnyingi bagagga nnyo. Oba naye bagamba mwana. Bajja lowooza olina. Bajja lowooza kati awo manya abantu bape bagamba ekitono ennyawo avuddeyo ne miliyoni nga 3 ku baana. Ku musajja ssente zaalinayo n'aba naye mu kifaananyi. Bwe kiri. Naye ng'oluusi omuntu ogenzeeyo n'omulaba ng'ebintu by'ogenze omubulyamu tebyetaagamu na ssente. Nga tebirimu na ssente. To some people like us. Wanga n'amagezi oba biki. Njagala okwekata kati kiri kigamba nakikola ntya. Kuba amakango bwe tete mugagga musiru. Farouk osinkanyeko abantu ab'enjawulo. Teri mugagga musiru. Teri alina ssente musiru. Ohostinzeko abantu ab'enjawulo. Ndowooza bwe mumala okuba hostinga abantu nga era mubaakuba emwogera behind the what? The scenes. Teri muntu yafuna ssente musiru. Era bw'omuwa obudde osobola obbaako amagezi g'omukola ki? G'omutoolako g'omuggyako ate naawe ne gakuyamba. Okitegeera. So kati nze ndi omu ku bantu abategeera ekintu ekyo nti buli muntu akoze ekintu n'awaako wakiggusa mba nina amagezi ge mwetaagako era nsobola okukunoonya olw'ekyonzi. So era nze omumanyi Farouk nze omuntu abeera awo nekkubira nga sina byakukola interview nga byaffe okimanyi Brad mirundi mingi nekkubira nga sina bya interview netusekamu. Okitegeera. Naye ng'omanyi kaakati eriyo nze kyemmanya bakukubira nti why naki njagala okuyisaawo nabo gye bali. Okitegedde. Nga si mukwa nga buli lwakkubira abalina byayisaawo alina byagamba nti why tuludde okukola mutokole tutya. Otegedde. Nawe nkubirako nga just ebigi kiri kitya. Otegedde. So ekifaananyi kino nakyo kyamuleetera obuzibu. Nga tannafuna kasente ke. Buli business kyemukolera kuba ya bifaananyi. Kuba kati awo yali alina osooka n'avuba ssente ze waaba yali asazeewo okgenda. Exactly. Ate kambagulu. N'agenda nga kuse. Kambaguliko n'akantu akalala. Awali ssente nnyingi tewabeera mbeekuulwa, tewabeera kuleekaana. Obadde okimanyi? Gwe mu banka osangayo ebireekaana. Music wa banka leo musanzeko nga aleekaana. Osaaga. Era kaba kali mu naye webbaala. Mwekyola mu bbaala. Naye mu banka ssente gye zibiira zimutwala mu bbaala. Obeera ka music katono. Kitegeeza olaba omuntu akuba kerere. Nze temubulira biki n'abawona mwannumya obwavu. Aba talina ssente. Abeera ku bisuubizo tewali. Kati kerere aba akuba yaki kuba omusajja yayogera ebintu awo. Simanyi biki abanuupu temena kyemuŋŋamba biki. Ono bwe babikuteekamu gwabyeteekamu. Bannange. Abantu abamu bakyamuka. Kankule teri abatuma. Some people bakyamuka. Really? Olina getting excited. Bano baye bagamba kuba. Muganda wange. Kuba. Gwe mbadde mmanyi. Abantu abamu beetummula okuba ayagala lage nti akola nnyo. Banne mulekera okwagala okulaga nti mukola nnyo. Byokoze biyinza okulaga omulimu gw'okoze nga toleekaanye. Naye kwagala nti okulaga nti okola nnyo. Ate kankuli omuntu aleekaana aba talina byakola. Talina byakola olw'ensonga aba alaba nga alina kireekaanira. Okutegeera mbu alina kyakola ki? Kyakola which is wrong. Sikulimba blood. Omuntu aleekaana aba talina kyakola.
mulekera okulekana bane mulekera okulekanira eggwanga mpekaire kole emirimu gyo you do things in silent okwata olupapula oluwandiike kali kankula effe tulina ebintu byetulwanyeeko wano byetulwanyeeko munda nga tosobola kumanya nti mbadde nkiri behind okitegeera nti tukoze kino kiri nga ffe what we are looking at it is only the success of it not who has done it goba success okitegeera obadde ffe otuulidde ebbanga nga tulwanagana ne copyright era nga okujoogerako mala kujja ku platform ng'eno nombuuza nenkuddamu ne responsible we nesiku bala mu kamera kulekana akati mwe waliwo ebintu nga ne booleekaana tekijja kukyuka olw'ensonga birina process nga birina kuba ku paperwork okitegedde tolwananga lutalo nga tomanyi ogenda kuluggusa otya oba erina okumanya endingiriza awo tweri etya leekaana wano naye nga olina olupapula lw'owandiise nga ekirina okuleeta okuleekaana nti baganya olulaba oba onfunye Faruku nkufuna owandiikidde nti mpandiikidde parliament ku nsonga ya copyright giving an example naye eganya okulaba olupapula why nga nooli ajja kubulwa engeri gyakwatakingamu kuba ekintu okitadde ku paper ali asayininga nti alufuna kyekintwala kuona omusajja engini akaweesi tujja mutuukako naye lwaki ebiseera ebisinga abantu bakaaba nga bayingiddeyo eri muyero what is the problem like tebafuna sente tebategeera kintu kyebagenzeemu what is the problem because si Archibald si asoose biba tebiri nga yebabibala baba babalaki anti baba babibala bulala ate nebibeera bulala baba yagenda yalowooza tingenzeeyo mu mwezi gumu ebiri ngenda kuba ndi wathe akawumbi mu myezi ebiri for example ndi wathe akawumbi agenda okulaba yeekubakuba mu nsawo waati n'akaabiri amala kwewunzika ayokulaba yeekuba kalimanye omuntu eyabala akawumbi neyeekubakuba mu nsawo bwoti nga n'okugjayo akaabiri osasula eboda nnyo webale kukyogera high expectations nze kankubulire Faruku ekinyambye ebintu byonna nga big eye buli wengenda awantu sisuubira nnyo bingi siba nnyo na high expectations wadde enkola okufunamu kyenjagala okufuna naye mba mmanyi ntunula side meka nti mba mmanyi nti singa bigaana ekyo olina okuba nakyo mbirowoozo singa bikola ki singa bigaana kyekiddako era ngenda kubeerawo ntya olugendo ng'olubala tolubala wano lubala empaka eri tolubalira wano wokka lubala empaka n'eri oba bano be babasuubiza ebinene bakusuubiza yes olina okuba kyenagana nti it is a game basuubiza n'empewo ekyo gyekiri empewo yes gamba 6 abantu balina sigino nga ategeeza 2 nti bwe nagamba nti muwe nekiddamu emirundi 2 tomuwa suko kaddemu ako bwe nagamba nti muwe neŋŋamba nti muwe ngayo kodi mbanga tomuwa bwe ngamba nti muwe aba akitegeeza nti muwe naye bwe nagamba nti muwe tomuwa bigaye system zimanyi kati okategedde omusajja agamba mpe bandange yabyogera na ku kamera banaye bampe yagamba bampe naye nga muwe kitegeeza tomuwa muwe tomuwa naye muwe nakyo kitegeeza so biri mu code nugget ino game chess board kati olina okumanya era nzi ebintu ebimu ebimu kuba ngamba bampawunde
wano basinziza amagezi pesa balididde webali nsudde ebyo byowulira twagenda mu State House Museveni n'agamba bampe abasajja obadde lwaki ekikono n'okaaba ekikono naye totegedde koodi ze boogereramu kuba koodi muwe ategeeza abantu bakubira amasimu n'obavumavuma muwe ngambye muwe ng'ategeeza half muweko half tomuwa zonna kati awo musampulinge musoko musampulinge naye yabanga nti muwe full amount aba ali ku full amount muwe tewali sente tatutawanyoyo muwe ate ono gende ewagundi akuwe oyo aba ali ku kodi kyoyo tebabbe balina otegeera ekintu expectations oyina okumanya nti linnya y'ekigere oti naye tovuma gyova manya oli mu chess game bakyogera bulungi tebakikuweeka politics is a what it's a data game in fact bayongerako n'akadate kitegeeza ono yali agenze mu bya politics it's a data game Ashburg ali mu bya politics abasajja ne bagamba n'okugamba mbu there's no permanent enemy in politics obugambo babuteekayo kyova olaba ne mupiira eguggwa abantu bakyusa amasaati ne bagutandika mumala kwebuuzako ku layini wano kati bagamba nti ekintu kyonna kibayita game tebanya pesa bagenda kulira essaawa yonna ebalirya kalina we yiiya ku mawumu party 2 abasajja bagamba politics is a what that a game there is no permanent enemy in politics. Olowooza basaaga babyogera ebigambo twabisangawo ebiri omanyize bwe neesimba awo nasana naye ebintu bingi kuba neyongera okukuba tochi mu politics era ze nkubulira big eye ono si yooli ono kati mulalamu Bobi Wine alina naye kyeyayimba mu luyimba lwe there's more enemies mind music there's more politics in the music industry than in the parliament kati omuntu wagamba there's more politics in the music industry than in a parliament so that ubadde olowooza nti parliament yesinga mu politics itako mu music nga kitegeeza nti nga tonnamanya kino ye abadde atendereza kiri kyekibaddemu nga kikambwe kyekibadde nga kyemutendereza kiri nti mwe mutendereza kiri kitegeeza neeri waliyo mungi omuntu wajja nagamba nti mbadde mutendo oyo okukuba ebikonda ate waliwo ono kitegeeza n'oli akuba nnyo tomwerabiranga okola wano wanaayisaamu mukka because yasooka mu politics omu music ayokya exactly okategedde abantu babifulumyanga ebisaaga ayogera ne ku oli owa parliament yetegerera eggwanga nti there is more politics in the music industry than in the parliament. It doesn't mean there is no politics in the parliament. There is politics. There is at a high level. Bamuje mutenda omu parliament nakusanga nagamba politics is a dirty game. Eredi mu parliament aganti era sode okamba awasono bawo nenkayana nti tasinga music industry asinga mu parliament because it is tegeeza yo neona jali kitegeeza abavubuka balina okwetegereza when you are dealing with the politician no kwetegereza nnyo obupeesa bwo bwonna basobola obbulya babulya muganda wange chess amapeesa boodi nesigala nga nkalu kati sawa zino boodi ya Ashburg apeesa bagalya gonna nkalu kuba yagambye ne numbers takyazirina omanyi kyali omuntu okuva e Kampala nodda e Masaka Senyange okimanyi gwe Kampala nga taviikamu bro naye gwe kennyini n'oyambala n'onaaba n'ogirinnya ti bannange ensonze omanya nti kati amapeesa bagalidde ate okimanyi bagalya n'olabikira mu kamera n'obanga gwe mulalu nga byoyogera biringa ebyabalalu anti oba wawunga bagala n'otawunga bagamba oyo yavaako
bulungi nnyo baawo bunga mu ssebo osobola okugumuka ekiro nga bannaani mapesa bagamalawo yali alina kukola ki wakati gwe ekintu Ashibaga and he had a bright future by the way bw'otunulira Ashibaga yali yetegese bulungi ng'omuvubuka oli yaŋŋambye mbu yali asobola n'ofuuka MP. Yes, he could and he was clever. Legali musajja mugezi ng'olaba okitegeera amasannyalaze yali ataapinga ku Kiyira yataapinga ku watisi nyingi amasannyalaze g'eryanda agateeka ku gundi yateeka tooki ku Kiyira tooki neeraga bbulaaka olwateekamu oti neeko omanyi n'amasannyalaze bwegakomawo amaanyi gagadde gagenza omanyi tigookya ebintu wakajjana amaayi lwakawo ng'oleseko egino bintu byaffe biyiddeko ng'oleseeko amasannyalaze tewajjeeko fridge oba tewajjeeko TV neekuba nejja ate bejja tejja mbu oba mboneki esooka emulisaamu eti ne kazikira ettaala emulisaamu eti ekuku yokulayira zebbulaaka ng'erimu n'akawunyawunya notegeera nti eno ekyomese Babi akuba he had a bright future. Yadi olaba nti bw'otunula ku history we olaba nti era tambula yali alina ideas tambula bulungi agezezaako no bw'otula ku history nti agezaako n'ajja ku mutimbagano n'afuuka blogger bamutegeera nti yali mu blogging South Africa atambula ne Bobby South Africa akitegedde definitely byonna ebyo namulifalinga nakoso amulifali talaba nga amulifalinga nako ku bintu nti y'omu ku bamugamba nti osobola n'okutegeza alina idea but I think he never used his chance well. Never used but his life chances is well, life but bwetu anyway that's life. That's life but mugambye afunemu kati alina kola ati addeyo wabbalamu asobola okuddayo asooka azimbe eyo mu NRM waliyo abantu abaliyo okitegedde nze nkulira ku kyemmanyi abaliyo nga bali pati like nkulira ku kyemmanyi nti nga bayinamu kale nti ku bantu bannaabwe abali mu kibiina nga bayinamu kale okulumirwa mu ngeri emu oba endala nga basobola okubaggusa ku bannaabwe abali mu system okitegeera era nabo bawulira kati nga minisita Balamu oyo okitegedde bw'aba akutegedde asoomukumakuma asobola okukuggusiza aba akutegedde nze oba yamuzaala wasimanyi bw'aba akutegedde asobola okukola ki n'omulala ne bebe oyo bebe asobola nayo muyamba omanyi eriyo abantu abagenda okwogera ensonga nga tasobola kwogera ku nsonga ya munne nabo endabyeko I'm telling you from the experience nga teboogera ku nsonga z'abannaabwe nabo gye bali beeti weya beeti muki nga isawo bibye so bebe oyo naye waba akutegedde asoomuyamba asobola bebe asobola kuba era omulaba nti apresentinze nnyo ebintu nga birimu n'abantu abalala owa omugoberera kitegedde pozi ne full figure naye asobola kuba nze naliko ne full figure somewhere nemulaba nga ayogera ebintu nga si bibye nga byabalala ngaisawo n'ebyabalala nga nebyetabyogedde ekyo kyo nkyogerako because nkikola ki nkimanyi ate nze saanya okusigazayo mazima ku muntu nga era kyeyali akoze eki kinanendabye nti akikola okitegedde nga kyabu nti namulabako oba baali bakyala beekatwe sebo nga byayogera byokka nga tayisawo bibi abalabe bali mu byabwe kino that's good n'agamba era namukwetinga for that nganze omuntu nga kitegeera ngaliwa namba emu wenyini kitegedde yalyamu ngaliwa namba emu abakyala wakakati abakyala omuntu obutiti nibakola batibatimuzayo nga so akwatagane n'abantu ngaabo anti kati akyalina enkolagana nabo awo simanyi oba alina enkolagana nabo webali obuzibu kubanda atabwogerako ate nga bye bamukola ki nuli
balamusi yamutwala balamuye yamutwala yamutwala kuba ina be yamutwala nabo simanyi nga beebisse engoye kubanze nabirabanga abantu abamanyi abakoledde ku bantu nti babatwala ye balamu bebe ne full figure ne bebe ko lusebo oyo twabeeranga eyo mba muli awo nakolawo akatiisa naleetayo nti otegedde agamba nti kakati waliwo kano tugenda kukola tuti ne tugende tukole gundi kuno omulimu so gye bali naye ate mulimu ate abasinga obungi banonge yali ku bibi byokka anti waliwo n'abagenda abakola bwe bati n'ategula akasente kibuloka n'agaana kikola ki n'agaana otematema n'adduka n'ayitamu ngalowooza amazi kati oli n'agamba kankulinde ku switchboard kakati kati n'olutandika okukuba n'ekyo nkyogerako bwe nti Faruku let's say gwena gyogenze tutudde wano noleetera project nti big guy era kyendowoozeza bwekiti era njala nkivuge bwenti ne bwenti okitegedde nojja wane wange notunsomeramu nengamba akikola osobola okukikola ki nolaga ne gyogenda okukigusiza nogenda Faruku njonde sewaka nogenda nokigusa. Do you take the same share? Do you take the same share? Nedda. Tekisoboka. Abantu balina discipline eyo. Emanya nti ono avuze ekintu ataddemu nnyo nti avuga n'amafuta n'ajja ewuwo. Naddayo n'agenda n'ayiga n'apanga n'amagezi obugezi. Omanya abantu bamutakiriza ate era nti omuntu asobola okulya ku magezi obugezi. Otegedde alina okusasulwa ku lw'amagezi. Abantu bamanyi nti omuntu alina okusasulwa yono atobye nnyo. Okitegeera naye n'alwanyisa kino n'asa kiri n'amagezi g'omuntu g'ataddewo mu kintu okitegeera. So abantu badduka, so abantu balowooza nnyo nti omuntu avuze ekintu n'akita ku mmeeza mulina kufuna share y'emu. Gwe naye funa ngeri gy'omuggyako kyaleese, funa ngeri gy'okola ki byomujjako naye mulekere ebibi yamanyi byabirowooza gyabisa yamanyi abantu bagenda eyo ne bagwa ne relationship batandiguddemu nakyagala ogisaawo bwekiri n'agwa mu relationship gyatandiguddemu nga tajagala naye naga ku lwakino kakikole oba ku lwakino kankole ki okitegeera na sacrificing as people sacrifice a lot ne batomanyi ngo otegedde date wakaba kati gwowulira otya kuba kati gwe nze natereera sina pressure bro sirina nze nava mitu ya pressure. I don't have any pressure for anything. Wabivamu omutima gwange gwakkakkana kuba namanya system nagimanya nemanya n'ekyokukola nenkola ki notawakala nengusala wafuna emirembe. Nafuna emirembe Faruku zetondaba era kinyiga nga nze nemmanya wenkihandolinga otegedde nomanya ate ngeri olaba era n'ebinyiga si bingi bya bulijjo. Of course tosobola kubeerawo nti 10 ku 10 bwe kimu gwe kitereba naye era mulimu twaluga maybe just budde naye nja kisootinga kansuke malize kino nja kujja kisootinga. I'm okay. So, oli okay? Very okay. Tewajusa Faruku sejjusa nze ndi okay. Tewajusa nga nejjusa ki gwe ngamba nejjusa ki sate abasajja bayoddeka sente mu campaign muganda wange ne bwoyola meka era ekitawanya abantu kwesa ku pressure eyo nti oli ayodde bannango bakatinze oli ayodde bannango bakatinze oli ayo bandese nga bagenda muganda wange oli omu capacity ye moyino okuba kyendaga kiri ekya capacity bera mu capacity bwe kyolina essaawa eyo that is it vugira mu ekyo okategedde akantu ako vugira mu ki kankubulire ensi z'ebweru kankuleko lemitelio people kati ffe nga batambulako omanyi nti ebweru omuntu teetaga beera mugagga nnyo okusurvivinga kituufu bayira bw'abasajja babutwala ez'obulamu easy
asobola okwefunira ekyokulya ayina waabeera. What do you want? Omuntu abeera n'ebweru awo naye nga talina mmotoka naye nga bulamu buli oke Bungereza ali atambula. Ffe tuzimba wano n'amayumba amanene, ffe tuzimba wano amayumba amanene oli nakolaki obeera omuntu abeera kasitaba nti mmotoka yange epaakinga wano muleebera wano ingira wano azilonga asobola osootinga biruzi ze webale nnyo kali kagadeni nsobola okukiringawo basi that is it. naye wano osanga omuntu nga ayagala abeera oba atya buli buwumbi bwebawulira ayagala abutapinga buli obufuluma ayagala abulye. Make life easy. Omuntu n'akola n'ebintu make life easy. Weyongera mitawaana. Don't you know about more money, more problems? More money, more problems? Exactly. More money, more problems. Obugambo obonna abantu don't get those words. Bintu ntwaliga bikulu. Ekigambo kyewasangawo nga weekiri mu nsi kitwalinga kikulu. More money, more problems. As much as you need more money, yes, we all need more money. Expect more? Expect more problems. So will you handle the problems? Ataka problems okimanya abantu bakatunulira batunulira more money more problems. Are you able to handle the problems? Kuba bisobola okujja ne birya sente zonna ate. More money more problems. More money more problems. Tuli wano Farouk nali ntambuddeko nze ne sente nyingi nenema n'okusula ewaka nenema n'okusula ewaka nali ntambuddeko ne sente nenema okusula ewaka nga ndaba bamanyi waka gyembeera simanyi ate bamanyi naye nga ndaba waliwo amanyi waka gyembeera bajja kujjayo ekiro zezo sente nali ntambuddeko ne sente nakye nali kimu kyange nga nkitunze okitegedde nga sente zo nga zange terina nti sina gyenzibye nali nakintu kyange kyentunze nofuna akasenteko okukola okitegedde nga njaga otegedde kuba nakiinvestingamu nga Farouk nabanga agenda ewaka ndi nengikyusa agenda weno nengenda nengwa ku kafuuba ka in fact kali kalodi buno n'obwalayisagenda muziri tiwasula mwenasula ate nga newonasuza era sente saasulawo nazo wenyenyini munda mu room saasulamu naki nazo otegedde namusaayiga nazo nazireka mu mmotoka angamba abajja gamba nziyingize naye ensawo yazo yo nenjiyingiza muki mukasawo nga nenyingira nayo nga tewali angoba negoba nzekka tewali angoba saasula mu bank because bazimpa past time of banking nezimalako emirembe kibayita more money more problems naye nga in that abantu simanyi wano butufu sala pressure nofunako kosobodde ofuna kyekyo naye owulira omuntu yawulidde obulumbi omukago obujja n'abutapingamu n'awulira eno n'avuma buli muntu n'agira eno n'asobola okwandolinga programs za problems ezo so kati gwe wasala nze nasala bro ne King Michael teyali obaza campaign tabaddeko mu campaign atabaddeyo King Michael kiki kusinabika asala ng'omuntu King yalaga naye yasala omuliro kati kyekyo kyolaba nti aga why okitegeera kanzi kakane yategeera nti it's a game it's a game nasooka adda ku bench politics kiriza wabaawo gwe bakozesa n'akozesa era ebakukozesa gwe tonyiiga gamba bugambe gonsonye bansinze ononye plani ononye gwokozesa naawe ojja kumalako n'ensi eno newodda mu complain nodda ate mu kusikangana n'abantu n'okola ki gambe ekyekigezi kinsinziza so kati oba babaka ki abavubuka okakana kugusala gwe gusale sala omuliro otandika okuba nga buli kyokola otekinga confidence steps tomupapapapa mugwirana biki temugwirana take confidence steps manya nti njagala kino mu bulamu nakino mu bulamu okitegedde
nja kifuna bwenti ne bwenti mu bbanga bweriti bwekiri tegedde totula kintu kyolaba nti mazima kyalongo ttamu oyagala okifune mu nnaku ssatu abantu baagala yingire naalemu agagawale mu wiiki emu faaki olwo boosanzeeyo exactly mulimu bantu babaddeeyo nga gwe mulimu bantu babaddeeyo ate abapya be basinga ovuma gye bavudde ate abakadde baayo tebavuma abantu okitegeera omusajja avudde mwenaalemu nga tena gwavuma nalowooza nti oba kati asoose n'atandikana please relax